Kati ziweze sabbiiti 3 ng'okwekalakaasa mu ggwanga lya South Korea be baana baliwo nga bannansi baagala pulezidenti w'eggwanga lino omukyala Park Geun-hye alekulira ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Kino kizza oluvannyuma lw'okukizuula nti omukyala ono emyaka gy'amaze mu buyinza akozesezza bubi woofiisi ye ng'era yagezaako n'okujingirira ebiwandiiko bya gavumenti ssaako n'okukozesa mukwano gwe Choi Soon-sil okulaba ebyama bya gavumenti ekintu ekigiteeka mu katyabaga. Omukyala ono mu kugezaako okujingirira ebiwandiiko yali ayagala okukamula omusimbi mu kampuni z'eggwanga lya South Korea ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okwegaggawaza. Bino byonna bitadde eggwanga mu katuubagiro k'ebyenfuna nga kyaleetera paalamenti okutuula okuyisa ekiteeso paaka okuggibwamu obwesige. Ono alabye bannansi ne paalamenti bakalambidde kwe kuvaayo n'ategeeza nga bw'amaliridde okulekulira ekifo kino singa amateeka gavaayo n'enkola eneekyusa obuyinza mu mirembe nga tewali kulwanagana kubanga abantu basusse okwekalakaasa. Ono agamba nti mumenyefu omutima olw'ebyenfuna by'eggwanga okuseebengerera olw'enguzi efumbekedde mu gavumenti era nga y'ensonga lwaki alekulira. Paalamenti etudde n'etegeeza nga bw'egenda okutuula ku lunaku olw'okutaano eraba oba paaka agibwamu obwesige nti era singa ekkiriza waakukugirwa okuddamu okukola emirimu gy'obwa pulezidenti ng'era Ssaabaminisita yajja okumuddira mu bigere. Paalamenti bw'enaaba ekkiriziganyizza kkooti ya ssemateeka yakutuula ekakasa okugibwamu ku obwesige nga kino kyakumala emyezi 6. Okwekalakaasa kw'okukyeyongera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu South Korea ng'ebintu bingi byonooneddwa n'okusingira ddala mu kibuga ekikulu Silowe eky'eggwanga lino. President Park yakafugira eggwanga lya South Korea emyaka 3 era nga obuyinza yabutwala mu mwaka gwa 2013. This is Kingdom TV.